Independence Night yatambudde bulungi e Kololo era nga ne mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abataasobodde kutuuka Kololo baabirabidde ku mikutu gya Salt Media okuli TV n'okuwuliriza ku radio. Mu bitundu eby'e Masaka bantu bajumbidde nnyo era bangi buli w'oyita nga we babeera waggale nga bategeeza nti bagenze mu kisaawe e Kololo naye nga n'abamu abataasobodde batutegeezezza nti newankubadde tebazze e Kololo Salt TV yabadde we batuusaako obutereevu. Newankubadde nga ffe twagenze tuli wano tulabira waka nnyo okwebaza Katonda ku lw'omulimu gwa Musumba Rose Kyebasubiddwa gwakola olwa Salt TV tetulaba we tubeera etukola bulungi nnyo. Nakigudde Valeria mutuuze ku kyalo Misanvu mu ggombolola y'ekibinga disitulikiti y'e Bukomansimbi yasangiddwa mu saluuni ye ng'ali ku Salt TV ku Independence Night. Genda Kololo naye twasazeewo fengano abamamanaji beauty saluuni ne tuteekako TV yaffe Independence Night tugimalire wano mu saluuni yaffe. Nalubega Flavia naye mutuuze we Kaliisizo Town Council yeebazizza Katonda olwa Pastor Bujingo okutandikawo Salt Media nga yadde teyagenze Kololo teyasubiddwa kintu na kimu. Neebaza Katonda ku Salt TV kuba tetwasobodde kuŋŋaana ne bannaffe naye buli kimu Salt TV ebadde ekitutuusaako era nga buli kimu tukigoberera nga bwe kiri era naffe kyemmanyi tutapinze ku mafuta ago ge bafunye abagenze Kololo naye naffe kennyini Salt TV ebadde ebituweereza. Emukono abantu okusaba kuno baakwetabyemu bulungi nga bayita ku mukutu egya Salt Media egy'enjawulo okuli TV, radio, Facebook, YouTube saako ne Salt Media app. Omusumba Samuel Randasa ow'ekkanisa ya Mount Lebanon Church Emukono ono yasangiddwa mu maka ge ng'ali ku Independence Night ng'alabira ku TV. Wakati ndi mu kusaba wakati ate si ku simu wokka ate n'okubeerayo kwaffe kikulu nnyo. Njagala okwebaza Katonda ku lw'Omusumba Rose Kyebasubiddwa kubanga Salt Media etambudde mba nkyali wano nendaba ab'e Kasese nendaba ab'e Busia nendaba ab'e Mbale nendaba ab'Amukono baggeto n'abalala bangi bendabye abeetabye mu kusaba kuno. Njagala okwebaza olwa Salt Media ne Salt FM kubanga esobodde okusasanya ekigambo kya Katonda abalala abatasobodde kutuuka mu kisaawe e Kololo enjiri bagifunidde ku buli wendi nkufuna abalala bagifunidde ku leediyo ne ku mikutu gimigatta abantu. Immaculate Namuyomba ng'ono atunda ngoye mu ppaaka ya taxi Emukono naye tumusanze alabira ku TV ng'agamba nti okusaba kwa Independence Night tekumukoze bubi. Independence Night tetukoze bubi wadde nungi naye naffe tuli kubalaba ku TV wano tujja sawa yonna tutuukawo. Twebaza Mukama wa Pastor Bujingo atuwulire ekigambo ekituzza maaso. Nzeere wange Pastor Bujingo mba simuwulidde bampulira nga obulamu tebutambula bulungi. Abalala Prose Najjemba ne Irene Namwanje ng'afumba mmere basangiddwa nga bali ku TV ate ng'abalala bali ku radio. Omwana ono Sega wa Sevia ye mwana gwe nazaalira ku TV nga nsaba. Dokita yali agenda okunnongoosa n'entwalayo omwana ku makya omugema ku Namirembe. Abasawo bonna ne bakuŋŋaana nti omuwala genda longoosa omwana amuzaalidde ku TV bw'atugamba. Bakyewuunya nnyo era ne bamuwa kaadi bamujjanjabira bwereere essaawa zino nakyo nkyebaliza Mukama. Ne bw'aba alwadde era muddusawo ku Namirembe abasawo ne bamujjanjaba. Kyennyinza okwebaza bwe bujulizi bwange obwandi ku mutima obwa Independence eyasooka nga 4 Oktoba Enambole 2017. Nze nina obujulizi bwa Independence Night. Nali ngoba ku passport yange nga byesibye. Bwe twava mu Independence Night ey'omwaka ogwaggwa passport nagifuna era kati biri mu process. Ekirala omulimu gwali tegukutambula. Ng'omulimu gwesibye nga tetukyalina bakasitoma. Naye twava mu Independence Night mane nebaza Mukama twatandika okukola buli kimu kyatambula bulungi nebaza Mukama ne ku lw'abaana bange basoma buli kimu kirungi. Ye Anet Katushabe Namakula atunda dduuka
naye twamusanze ali ku TV n'atubuulira engeri enjiri y'omusumba Bugingo gy'emuyambyemu. Nze gw'olaba nali mu kakantini nga katono nga katini nga n'abantu bambi abayitawo banseka, naye we natandika okutega enjiri ya Pastor Bugingo, kubanga enjiri ya Pastor Bugingo nkozi akubuulira enjiri n'olaba nga ddala kyokola nga ddala kitambula. Embale naye abaayo abatasobodde kukololo okusaba okwabadde kugenda mu maaso babadde bakulabira butereevu ku mikutu gya Salt Media. Gyenteranya okukozesa era n'ewaka akalimi kaffe kakwatira awo kuva Salt we yajja paka na guno ogwaka, era tuli basanyufu olwa independence eno, olwa independence night. Buli independence buli weebeerawo twakafuna ebintu bingi, twafunamu ettaka, nafunamu omulimu. Bwe namala okufuna omulimu saawa zino wenjogerera ewaka we tuli twafuna amaka gaffe, twafuna amazzi, twafunye amasanyalaze agaffe. Byamukisa Ronald, Eric Iga ne Makumbi Emmanuel, Salt TV.